Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Atiibwa Museveni atadde omukono ku mateeka 19 agayisibwa Paalamenti gye buvuddeko. 15 ku mateeka gataddeko mukono gakwata ku nteekateeka ya gavumenti y'okugatta ebitongole byayo ebikola emirimu egifaanagana, so nga amateeka n'agakwata ku misolo gavumenti gy'egenda okusolooza mu mwaka gw'ebyensimbi guno 2024-2025 ogwakatandika. Amateeka agasiddwako mukono agagatta ebitongole bya gavumenti kuliko erya Uganda Wildlife Authority Amendment Act 2024 eryaddira ekitongole ekya Uganda Wildlife Education Conservation Center ekyamanyibwa ennyo nga ZOO nga Entebbe ZOO nerigitwala wansi w'ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko ekya Uganda Wildlife Authority. Etteeka eddala eriteekeddwako mukono lye Uganda Trypanosomiasis Control Act eriggyewo ekitongole ekya gavumenti ekirwanyisa ebivu ebyali bivaako ekirwadde ekya mmongoota. Omukulembeze w'eggwanga era atadde omukono ku tteeka erya Registration of Persons Act n'erya Uganda Registration Services Bureau nga lino lisitudde obuyinza bw'okugatta abagole n'okuwandiisa obufumbo obubadde wansi w'ekitongole ekya Uganda Registration Services Bureau URSB ne butwalibwa mu kitongole ekya NIRA. Mwami Museveni mu mbeera y'emu atadde omukono ku mateeka okuli erya Children's Act, National Youth Council Act, Persons with Disabilities Act, the National Women's Council Act n'erya National Council for Older Persons Act agasawo obukiiko bw'abaana, obw'abakadde, abavubuka, abakyala n'abaliko obulemu. Obukiiko obwo buggiddwawo ne bufuulibwa kaakano emmeeza mu Ministry y'ekikula ky'abantu, ekitongole ekirungamya ebibiina by'obwannakyewa ekya NGO Bureau. Obuvunaanyizibwa bwakyo butwaliddwa wansi wa Ministry ey'ensonga ez'omunda mu ggwanga. Amateeka g'emisolo agateekeddwako mukono kuliko erya Value Added Tax, the Tax Procedures Code, Stamp Duty n'erya Income Tax. Etteeka lya Value Added Tax liwa gavumenti obuyinza ng'eyita mu kitongole ekiwooza ekya URA okusolooza omusolo ku bintu omukozesa oba kampuni yonna byegabira abakozi ebimanyiddwa nga donations. Omukulembeze w'eggwanga wabula agobya amateeka okuli erya National Commission of UNESCO n'erya Higher Education Student Financing Act eryasawo ekitongole ekiwola abayizi ensimbi abeetaaga okubeerwa mu by'ensimbi okusoma ku yunivasite ne mu matendekero aga waggulu. Etteeka lya Higher Education Student Financing Act liryassaawo ekitongole ekya Higher Education Student Financing Board era nga kino obuvunaanyizibwa bwakyo bwabadde bwatwaliddwa wansi wa Ministry y'ebyenjigiriza ng'ekitongole kiggiddwawo. Ensonga ey'essimba omukulembeze w'eggwanga kwasinzidde okugoba etteeka eryo tezirambuluddwa era terambuluddwa n'akatono mu kiwandiiko ekivudde mu maka g'obwa pulezidenti. Abatuuze mu kitundu ekyekanoni Kakoni Nindi emugombolola y'enkozi mu ssaza Mawokota ku luguudo oluva e Kampala okudde Masaka basimatukidde watono okufiira mu kabenje omuvubuka abadde ayiga okuvuga loole bwe mwabyeko neyingirira essomero n'ennimiro ez'abatuuze eziriraanyeewo. Loole ekoze akabenje kano ekika kya Isuzu Forward namba UBQ 675R ng'omuvubuka abadde ayigirizibwa okugivuga ategerekeseeko lyakayuwa. Abatuuze b'e Kakoni Nindi aboogeddeko n'ekyabasa bategeezezza nti emmotoka eyo evudde Kampala okuddukira omusenyu mu kirombe eky'Eruteete okumpi n'omugga Katonga, wabula ddereeva waayo omutuufu bw'atuuse mu kifo ekimanyiddwa nga ku ttaawo okumpi n'akabuga k'e Kakoni, loole agiwadde omuyiga kayuwa agivuge agikkirize wansi mu kirombe. Abatuuze bategeezezza nti baddereeva ba loole ez'omusenyu bagufudde mugano okulekeranga abavubuka abayiga obuyizi okukkirizanga emmotoka ezo wansi mu birombe eky'obulabe eri obulamu bw'abantu. Abatuuze bategeezezza nti n'olwaleero kayuwa w'emyaka 19 bw'akutte ku mmotoka avuze endiima okukakana ng'etomedde loole endala ennene ekika kya Benz namba UBR 773Q ebadde yeetisse omusenyu awo weevudde n'etomera olukomera lw'akasomero ka Nassale akamanyiddwa nga Motherland. Loole bw'eyise mu lukomera eggukidde ku musiri gwa kasooli ne green pepper n'olusuku eby'omutuuze omwo mu kitundu ekyo era nti ebitooke bye biyambye okukendeeza ku misinde gy'emmotoka eyo nga tenayingirira nnyumba ndala ez'abatuuze.
ekyamazima kisuse katwogereko endima esuseko balikolanga siya mvuga musenyu abasajja bavuga emmotoka emisinde tebagambwako ate bavugisa abaana abatakkirizibwa abatanyana biwandiiko bibakkiriza kuvuga mmotoka bannaye katwogereko kisuse abaana bagenda tukkira abaana abaana batuyambe gavumenti tuyambe bakendeze ku sipiidi balitaye ku basajja bavuga emmotoka ezo bakendeze bayita mu tawuni wanga batayita mu tawuni abaana basala baba ku masomero nebbo tebagambwako tebavuga byebaagala. Y'omuyiga adduse era oluvannyuma poliisi eboye loole eyo kyokka abatuuze bavumiridde baddereeva abawa abayiga okuvuga loole. CBS ekitegeddeko nti loole ekoze akabenje ne gye buvuddeko yatomedde ennyumba y'omutuuze mu kitundu ekyo era nti nnyiniyo abadde akamala okuliwa. Gavumenti ewadde bannayuganda essuubi ku bibiina by'obwegassi era ekyalowooza ku kiteeso eky'okubisonyiwa omusolo ogubigibwako. Omusasi waffe Musisi John Munanda gwe kaatuwa ebisingawo. Musisi John tunamufuna edda. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Dembe ly'okusaba kooti okusazaamu ensala yaayo singa ekusingisa omusango nga tewaweebwa mukisa kwewozaako nga munnamateeka Erias Luyimba Zinalukoola bw'annyonnyola. Senga omuntu abeera nga yaloopa omulala n'abeera nga omuntu oyo teyaweebwa mpapula za kkooti eyawawaabirwa okusobola okuteekamu okwewozaako kwe, omuntu oyo eyawawaabirwa asobola okugenda mu kkooti n'agisaba emenyewo ensala yaayo olw'ensonga nti teyaweebwa mukisa kuwulirwa. Okusaba okwo okozesa ekirayiro n'onnyonnyola kkooti nti omuntu ono bwe yanvunaana teyammanyisa nti ampaabidde era saafuna mpapula za kkooti kusobola kuteekamu kuwoza kwange, okubanga ekyo ekikolwa kiba kimenye constitution egamba nti buli awawaabirwa ateekwa okuweebwa omukisa okuwulirwa. Olwo kkooti egenda mu maaso n'emenyawo ensala yaayo neewa omukisa oyo eyawawaabirwa abeere nga yeewozaako. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu 8 baddukidde mu kkooti ne bawaabira Ssaabapoliisi wa Uganda. Bavunaana poliisi ne Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka nga bavunaana ne gavumenti okulinyirira eddembe lyabwe n'okubatulugunya. Bano 8 be bamu ku bantu 192 ab'ekisinde ekiwakanya enteekateeka ey'okusima amafuta mu bitundu by'e Bunyoro ekiyitibwa Stop East Africa Crude Oil Pipeline EACOP. Bano balubiriza gavumenti okutyobola eddembe lyabwe okuva mu mwaka 2022 n'okutuusa olwaleero nga n'ekikyasembyeyo kwe kukwatibwa poliisi bwe baali batwala ekiwandiiko kyabwe ku kitebe kya China mu Uganda ekisaba gavumenti ya China obutavugirira nteekateeka za Uganda ez'okusima amafuta nga bagamba nti kugenda kukosa obutonde bw'ensi. Bano kinajjukirwa nti bakwatibwa mu mwezi ogw'ekkumi omwaka 2022 nga balumbye ekitebe ky'omukago gwa Bulaaya era abayizi 9 bakwatibwa poliisi okuva ku ssettendekero ez'enjawulo nga ne mu nnaku z'omwezi nga 9 Desemba 2022 waliwo abalala 3 abakwatibwa abaali beekalakaasa ku nguudo ez'enjawulo olw'omudumu gw'amafuta oguzimbibwa. Enfunda eziwerako bano era bazze bakwatibwa ku misango egy'enjawulo egyekuusa ku mudumu ogwo kyokka olwasembyeyo lwe bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi oguwedde. Baategeeza nti baatulugunyizibwa bya nsusso bwe baali mu budduukulu bwa poliisi gye baatwalibwa. Abaguddewo emisango ku poliisi kuliko Bob Barije, Alphonse Nkurunziza, Vincent Lubega Nsamba, Gerard Wenani, David Musisi, Sanya Ivan Elvis, Debo Sin Tevin wamu ne Kiwanuka Sekandi Eric wamu ne Sekandi Eriki nga bawaabira Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka, poliisi ya Uganda naddala abasirikale okuva ku poliisi ya Jinja Road. Bano mu kwogerako ne bannamawulire Hotel Africana mu Kampala bategeezezza nti bawawaabidde emisango 3 nga gyonna gyekuusa ku kutyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino n'obutakkiriza bantu kweyogerera ku nsonga ezibaluma. Bob Barije omu ku bawaabidde agambye nti yatulugunyizibwa poliisi ebitagambika era nga ye ssentebe wa task force ekulembeddemu okuwaaba emisango gino ku lwa banne ategeezezza nti baagala okuliirirwa kubanga talina musango gwe yali akoze
okutwala ekiwandiiko kye ku kitebe ekya China mu Uganda era kaakano ayagala kkooti enkulu mu ggwanga yeeba esonjola omusango guno. Tusazeewo ku luno nga tuweebwa amagezi balooya baffe nti nno tuwaabire buli mu poliisi kinoomu lwaki otukwata nga ffe tuli mu express nga tuli mu kukola ekintu kye tulowooza nti nno kye kituufu. Jo juzi baatukwata nga tugenda ku embassy okutwalira ambasada ebbaluwa ne batukuba ttiya gaasi ne batunyoola emikono ne batutwala ne batukuumira mu seel zaabwe. So okugenda okulaba ambasada nagwo gwafuuka musango. Bwe mbanze saagala amafuta gasimibwe kubanga ndaba ebizibu byaga abantu tebabawadde bulungi batutte ettaka lyabwe tebabawadde ssente zaabwe bulungi nakyo nagwo gwafuuka musango. Tusazeewo ku luno tugenda kubatwala mu kkooti kinoomu. Peter Rinaitwe ne Aaron Kiza bannamateeka baabano bagambye nti bakukola ekisoboka kyonna abantu bano abaatyobola eddembe ly'obuntu bavunaanibwe ng'abantu so singa ebitongole. Abakulu abo tubavunaana mu kiti kyabwe ng'abantu. Twagenda okulaba abapoliisi bamanyi nnyo okwesibira mu kiti ky'ogamba nkolera gavumenti naye kati ekyokukolera gavumenti twagala kukibajjako. Amateeka gatukkiriza under human rights abaliwo etteeka lya Human Rights Enforcement Act ligamba buli yakola ekikolobero yenna n'atyobola eddembe ly'omuntu avunaanibwe ng'omuntu. Ave mu kiti kyakugamba nkolera gavumenti avunaanibwe era abonerezebwe ng'omuntu. Gavumenti ewadde bannayuganda essuubi ku bibiina by'obwegassi era ekyalowooza ku kiteeso eky'okubisonyiwa omusolo ogubiggyibwako. Omusasi waffe John Musisiika abituwe. Minisita ombeezi w'ebyobusuubuzi mu ggwanga General Wilson Mbasu Mbaddi bw'abadde ng'asinziira ku Media Center olwaleero agambye gavumenti ekyakubaganya ebirowoozo ku ky'okuggyawo omusolo ku bibiina by'obwegassi byonna mu ggwanga kubanga buli lw'obiteekako omusolo kino kibisannyalaza mu nzirukanya y'emirimu era bingi kibiviiriddeko okwerinnimula ne bigwa ku ttaka so nga ate bikoze kyamaanyi okuggya bannayuganda mu nvuba z'obwavu. That at one area, Bank of Uganda requests for these taxes, but also according to the Act, we are supposed to not to be paying taxes. So we are working on a harmonization measure so that operatives zibenefitinge nga bwe twandibadde twagala because bw'ozijja kw'emisolo oba bw'otazijja kw'emisolo we shall be looking at those so that we harmonize. Mu mbeera y'emu ono ayongeddeko nti gavumenti eri mu nteekateeka ez'okuzzaawo bbanka y'ebyobusuubuzi ya Uganda Cooperative Bank naye bakyatema empenda n'okutunuulira ebyaviirako banka eri enkadde okugwa